anyumiza bbawe byakola ennaku neraliikirira omusajja akomawo obudde bukya omusajja amukubira amasimu tamukwata bakumyewo nga bukyali bamukubira essimu agatuga gamanye ntandika ogana naye agenda kubeera waati kati mata kankubuuza kati gwe amaka gooli gakweraliikiriza gatya kwegamba bulijjo simanyi nti mbeera na kansala mu nnyumba kwegamba watandika nadde okansolinga amaka g'abantu oli kansala buli alina ekizibu mu maka ajja kuyita omuvulire ekyokola buli ayafunyemu ekizibu ne bbaawe ajja kujja akunyumize kiki ani tokitwala bwotyo just nange natusesa ne ŋŋamba oba naawe watandise obikola neneralikira kuba ozze waka oli wano kashedi wawe lwotudde nsobedda bwe nkulingizaako yadde kati kankugereze sukali n'omunnyo obeera ku ddaaloozi gwe wulya biwooma biva tebiwooma kati weebeereremu nze obviously wangendamu obudde wangi maama Martha omanyi ekiriwo nanyumizaamu ne ani Elvis yendaba nga oba yenda kuzeeza emabega mbadde nina ennaku wanje olwageze nenjogamu ne Elvis omanyi wali obaddekawo ng'owulira bbugu munona wakutuza otunyogoga wo nawulidde nga mpewedde wanje ng'emirembe gikomyewo kweganga olinga afunya ice cream ku musana oli omwana asanyusa bino bye tubeera ne Kazibwe tuli mumpi baabo kuyomba teri kuseka yonna abeera abuutikidde amatama si yabeera mu bitabo nti kontayini eno tennatuuka nza negenda ne ka Elvis tusanyukenga kyogamba Kazibwe takyakuwadde yadde ku dola n'osanyuka nti gwe dola ze zaakusanyusanga maama kati dola yo buli kimu maama era dola ekusongoze nga tebalinakuba azibajja kusekula ebyo nabimanyira empina zigumira kwegamba Elvis yakuwadde omukwano Elvis nalina omukwano yadde mwavu bambi omwavu naye wakuwa laavu kikusukkako anti bagamba oleka akuwadde ez'ennyama ne weebaza akuwadde essavu kanegendere ne Elvis kubanga nzirabya dda nti bagera ne bagamba buno omwavu naye alina laavu alina engeri gyafaanana alungiwa alina engeri gyagaggawalamu awo alungiwa nze bamuga ate nga mpya bagamba buno omwavu alina laavu alinga muguwa Elvis wange anyway omanyi yaŋŋambye bwe tunayombanga eno ne kino kikazibye ngenda otandisa nakiyita kikazibwe ate si munene ate manyi olina omulekeramu ka respect k'omwami kale Kazibwe nga ngenda oli ampuumuliza ng'akola ki ng'akuwumuza ebirowoozo naye abiwumuza empola kuba ndabira ddala ayinza obiwumuliza ddala oli wanaagenderanga ewa mukazi we nga nange ngenda toŋŋamba nti ogamba Kazibwe oba Elvis Elvis naye alina omukazi Kazibwe bw'agenda ewa mukazi we nga nange ngenda ewa Elvis nze ngamba wandyegendereza naye nze nkwa amagezi aga nze Mithika yakomyewo n'atereera mpola nga nange ntereera kati naawe bw'onaalaba nga Kazibwe agenza atereera badde nkusaba weekube mu mutima kubanga oyo munno yakubulako dda kati alaba alina omusajja omugagga
Anti kati era ekiriwo Kazibwe bw'anaatereera nga nzirira bba wange. Ngw'anaaba afunye amasanyu eri gonna ng'otereera otya. Nanti nga nkomawo wa Kazibwe. Bwe gamba ojja gikuba nze jaggaana kuba nze nakowa n'ebyo ebintu obitula mu kaseera kubanga omwami wange yadde ankyaye lwakubeera n'ebintu byo bimunyumiza. Toli mukwano gwange. Nze n'omukwano atatereera mu maka naye atama gonaabeera ozunga buzunzi wano nawali. Naye kwegana amakosa bwegatereera. Kwano wasiibye otya? Nze nga wondaba kinga oli nga atali musana. Just musana togulaba. Mulaba naye buli woobeerawo sometime obeera oli musana. Kasita mbeera musanyu kakati kano. Just ogamba ki? Sigamba mbadde just thinking about you. Oba ani wange aliwa. Oli mu njundi wano. N'ogamba ng'ondiridde wa? Naye oyinza oyitamu. Ng'omakinze bulala. Kyogamba nkutwala speed. Bwe ndaba. Naye mukwano abantu balina ebizibu. Ebizibu? Ekituufu abantu balina ebizibu naye ng'olina baleka na bizibu byabwe gwe kati oba ng'oli bulungi. Olaba n'omukwano gwange ajja okundaba bulijjo Perusi. Naye abantu balina ebizibu bambi yazze nannyumiza. Anyumiza bbaawe ebyakola. Empulira ennaku eneeraliikirira omusajja akomawo obudde bukya. Omusajja amukubira amasimu tamukwata. Lwakumyewo nga bukyali bamukubira essimu agatuga. Gamanye ntandika ogano naye agenda kubeerawo atya. Kati Martha kankubuuze. Kati gwe amaka g'oli gakweraliikiriza gatya? Kwegamba bulijjo simanyi nti mbeera na kansala mu nnyumba. Kwegamba watandika nadde okansolinga amaka g'abantu oli kansala. Buli alina ekizibu mu maka ajja kuyita omuvulire okola. Buli ayafunyeemu ekizibu ne bbaawe ajja kujja akunyumize. Kiki? Hani tokitwala bw'otyo. Just nange natusesa ne ngamba oba naawe watandise obikola neneralikya kuba ozze waka oli wano kashedi wabweru otudde. Nsobedda bwe nkulingizaako ne mu ddinisa ndaba bw'onyiga essimu bwe nfulumayo nga zze nti nno nze kukeberako bajjoli ndaba essimu bw'ogijjako. Kati nange kwe kujja nkugambeko emboozi naye nga nange neeraliiki mbadde seeraliikiridde oli waliwo mbadde njagala kugamba ensonga yange. Nze munaye sijabeera wano nga nkugwa mutima. Nsonga ki? Kwegamba oli bye yakunyumiriza tuli ba Luganda ne bbaawo oli byakola byenkola tuli balongo. Mpano temuli balongo naye omusajja abazaalayo omu alinga wa taxi. Byenkola n'oli byakola. Mama amwe y'omu basajja mwenna mufaanagana kati badde esazeewo nange ezi nkigambe tomanya munaye ayinza okuba okikola oba oyinza okuba tokikola. Nze nandirowoozezza nti kyandibadde ky'amagezi nnyo era nga kyaddembe omuntu okukozesa eddembe ly'abaalina okukozesa ekintu ky'alina okufuna ky'atalina. Kati Martha, embeera gy'oleese gy'oyogerako sisuubira nti nnyina kye nali nkulazeeko. Kyandibadde ky'amagezi nnyo era nja kukuwa amagezi ne munno ogenda ogamuweeko nti omuntu kale fayini akomawo buyise abeera ku ssimu nga bw'obyogedde nga bwe yabigambye. Yeebuuza ekintu kimu, lwaki bbaawo akomawo leeti? Yeebuuzeemu lwaki abeeranga ku ssimu. Ekyo bw'anaakitegeera n'akisolovinga ajja kuba n'amaka amalungi. Ekitegedde kati gwe ebikulumya omutwe bwe bibanga bya mukwano gwo bya mukwano gwo simanyi, bwe bibanga biri ku nze ekyo nakyo simanyi. Ekitegedde so oli otya? Njende. Oli bulungi?
Ndi bulungi. Ekyo kirungi. Omusajja agamba ki? Muli kati buli wetumiitinga nina okubuuza manye omusajja akuyisa atya? Takubonyaabonya akuwa emirembe, ebyo kati bye nina obba nga nkubuuza. Musajja gyali. Naye ekyokumbonyaabonya era ekyo tteeka kirina okubaawo. Kambuuze kati ekyafuuka kya bulijjo talinayo kirala kyasobola kukola okujjako okumalako emirembe. Kyafuuka kya bulijjo ate bw'aba akoze ensobi n'omutegeera ensonyi azifuula busungu gwakagwamu. Kati ekyokukola mba nina kusirika munnaaye. Naye kambuuze oyo omusajja akwagala? Okimbuuzizza naye nange kye neebuuza mu mutima. Kubanga ndowooza omuntu gw'oyagala toyinza kuddaawo ate kumukubaakuba kumumalako mirembe. Omuntu gw'oyagala wandibadde omuwa ssanyu, okitegeera? Wali ebyo tebikyaliwo kati simanyi oba njaga naye ngeri gy'ogambye nti aba alina kumpa ssanyu mirembe ebyo byonna sibiina. Kitegeeza tanjagala. Kati yakunoonyaako ki? Kati nanti nange kye neebuuza. Noonya ansa sigiraba. Kuba nze ndaba akumalira obudde, akubonyaabonya, okitegeera? Naye maama, si byangu. Lwakuba bwe nabadde awo nina kye nalowoozezza. Nalowoozezzaamu nti oli mwana muto, teweetaaga kumala budde bona bantu batakufaako. Ng'ate gyerifa abakola ki? Abatufaako. Abakufaako, abafaayo. So ne ŋŋamba nti ate era mu mbeera yemu teweetaaga kufiirwa bufumbo. Kituufu obufumbo bwetaaga. Obwetaaga kubanga ate yakyala ewammwe n'aleeta ebintu. So ekitiibwa ekyo oba ogenda kuswaza bazadde bo ate ebintu temujja bizaayo, okitegeera? So nze ne ŋŋamba olaba otya? Kubanga waba alina essanyu ly'atakuwa bw'ogamba nti alina omukazi omulala. Kitegeeza gwe takyakuwa budde, okitegeera? Ate ng'omuntu aba yeetaaga obudde kwegamba akole ku saaviisi z'ewaka, kusanyuse ng'omuntu. So nze ndowooza osobola okufuna ng'obudde n'ojja ng'eno ewange. Nze ne nkuwa essanyu eryo ly'atakuwa, ne nkuwa obudde bw'atakuwa, okitegeera? Ne nkukkakkanya w'obeera ne stress kwegamba nze ne nkuweweeza n'ovaako ebyo ebikumalako emirembe, okitegeera? Kati then bw'omala n'oddayo ewuwe. Kati ne bwakola ebibi eby'ekisirusiru obeera tobifaako kuba olwedde obeera oli happy, okitegeera? So mbadde njagala okkakkane gwe mutima beera mu maka go. Ebizibu bya mukwano gwe sisuubira gw'obiyingiriramu kuba toli kansala nsuubira. Mukwano ffe abawala ebizibu byaffe sometimes tubimala ffenna. Kyalika naawe. Lwaki gwe ebizibu ekitegeeza naffe tufunamu ebizibu byaffe ng'ogenda obigamba mikwano gyo bw'otyo bw'okola. Naye Smith nkubuuze. Mbuuza. Bagamba ekiseera ekwagala ekuva ku. Kati mbudde eri mbadde nkuleetera ekintu wandimbuziza ekintu kimu kyogamba njagala nnyo okutuuka ku ekyo naye tokimbuuziza. Martha, enswera ekugwa ku bbwanga olirina. Okitegedde? Ne kaakati nze bwali oyagala okugusiinamu. Nina kye nali nkukoze. Oyinza okuba olirina munaye nze natandise okweraliikirira kakeya ke wali okola oli tokakola. Munkeberako ka message ka lunch n'oba oli ku mulimu ofumamu neba meeting ka message nkafuna mukwano ngeze mu meeting. Naye kati Martha, lwaki ebizibu bya mukwano gwo byagambye ate oyagala biteeka ku nze? Sibikutaddeko naye mbadde ndeeta nsonga ngamba kakeyo kakendeza. Kale nnyabo nkitegedde nnyo. Kansala genda mu maaso n'okukansolinga amaka nkwagaliza mukisa. Anti mukwano saagala okitwale bubi. Si kitutte bubi ate kaakati twafunye emirimu. Ogenda tutandika n'okuleeta kasente nga kyembadde ngula kati gwe okigula ate kati okansolingira bwereere. Wabula mukwano okubuulira kiringa kubanga obadde okola.